بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء الحمد لله رب العالمين ثم أصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم matenda majjuvu ga Allah w'ekitiibwa oyo yatutonda n'atwenkanyankanya oyo Allah waffe w'ekitiibwa atalina bwetaavu gye tuli wabula ate ffe tuli beetaavu takuumibwa ate ffe twetaaga obukuumi ebbanga lyonna. Akanyomero kaffe ak'olwaleero kagenda kuva mu mateeka aga shariya nga tugenda kubeera nga tujjayo qaida ya shariya egamba nti ad-dararu yuzaalu. Qaida eyo egamba nti ad-dararu yuzaalu y'emu ku principle y'amateeka aga shariya gye tugenda okuyimirirako insha Allah okubeera nga tunnyonnyola amateeka ag'enjawulo agajja okuva wansi waayo. Mu mateeka agajja okuva wansi wa qaida eno tulinawo hadithi ya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama egamba nti la dararan wala diraran. Batulaba twetaaga nnyo okutegeera ebintu bino nga tubitegeerera mu makulu gaabyo ag'omunda, era insha Allah tujja kubitegeera okusinziira ku ekyo Allah ky'anaaba atusobozesezza. Kati buli we tugamba nti Nabi Muhammad sallallahu ekigambo kye yali ategeeza ti la dararan wala diraran, tokkirizibwa kutandika kabenje gwe ng'omusiraamu, wala diraran ate we kabeera nga kazze nga tikeewalika ate tokongerayo ku level ya kubiri. Bwe tutunula amateeka aga shariya tulabira ddala okuviira ddala ku nsibuko y'obusiraamu. Diinu salaamu, obusiraamu ddiini ya mirembe, y'ensonga lwaki ne ku nnimi zaffe kuyitako nnyo ekigambo salaamu, assalaamu alaikum. Lwaki? Kubanga mu nsibuko y'obusiraamu oba y'amateeka ga shariya kubeera nti nno abantu bakuuma emirembe mu society zaabwe ze bawangaaliramu. Y'ensonga lwaki Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yagamba la dararan wala diraran. Omuntu yenna ayitibwa omusiraamu wonna waawangaalira mu society ye takkirizibwa kubeera nga atandika akabenje. Akabenje ako kasobola okubeera mu mbeera zino ezijja wammanga. Okukola akabenje n'okeetuusako nga ggwe omuntu, kubanga waliyo abantu abakola obubenje nga buddira bo. La dararan tokkirizibwa kukola kabenje oba kuleeta kimbeera nzibu n'ogituuza ku mugandawo oba ku neighbor. Wala diraran ate embeera senga ebeerezze fa inkana la budda, senga embeera eyo ebezze nga teyeewalika tuteekwa okuyiiya amagezi gonna mu mateeka ga shariya embeera eyo ne tugikomekkereza nga tetugyongeddeyo ku level ya kubiri. Bino nno bye byatutumula eddiini yaffe ey'abasiraamu okubeera nti ye yaggyibwayo eri amadiini gonna, era y'eddiini ey'omumakkati olwa principles zaayo zino ezisibukako emirembe negiryoka gisansaana mu nsi yonna. Y'ensonga lwaki batuyita abasiraamu la dararan wala diraran. Tetukkirizibwa kubeera nga tutandika akabenje mu mbeera zonna, wala diraran. N'olwekyo baganda bange ab'ekitiibwa, omusiraamu yenna nga tetunaba kugenda wala waalabikira mu mbeera etabangula emirembe abeera akikoze nga yiye. Tetukkirizibwa kuvunaana busiraamu lwa musiraamu nga yiye kyabeera akoze, wabula ffe kyetukkiririzaamu ng'abasiraamu nti omusiraamu wonna waabeera ateekeddwa okubeera ow'emirembe. Bidayatan, omusiraamu yenna waawangaalira wateekeddwa okubeera w'emirembe mu society. Lwaki? Al-Islaamu diinu salaamu. Al-Islaamu diinu salaamu. Obusiraamu diini ya mirembe, obusiraamu ye ddiini esibukako emirembe egiryoka nga gisansaanira abantu bonna abasigadde. Kuntum khayra umma ukhrijat linnaasi ta'muruna bil ma'ruf. Ayati ezo zonna ziraga nti obusiraamu y'ensibuko y'emirembe, era qaida yaffe olunaku olwaleero bwetyo bwe tugenda okubeera nga tugitandika tubeere nga tunnyonnyola ekinyuso ekyo oba principle ya shariya
mu mateeka ag'obusiraamu n'ensibuko y'emirembe mu busiraamu egamba nti la dararan wala diraran. Nolwekyo omusiraamu senga ajja natta omuntu abeera amusenga ye aba tamusenga musiraamu, kubanga tulaba n'abantu abalala bangi abatali basiraamu naye nga nabo batta abantu mu nzita ey'ekitalo embi ey'esitaza. N'omusiraamu yenna waabanga akikoze aba akikoze nga ye omuntu, waba aba takikoze nti akiikiridde eddiini, aba takikoze nti atiikiridde eddiini, kubanga ensibuko y'eddiini yaffe assalaamu, mirembe. Ffe tuli ba mirembe ebbanga lyonna, ne ku nnimi zaffe ebbanga lyonna kutambulirako mirembe. Omusiraamu wabeera ow'akabenje abeera amaze okwawukana ku mateeka aga sharia. Nolwekyo kaida yaffe y'olunaku olwaleero egamba nti la dararan wala diraran. Senga tubeera ne neiba waffe nga musiraamu oba nga si musiraamu naye nga tuwangala naye, nga gwe oli musiraamu ng'owangala ne neiba wo nga si musiraamu, tokkirizibwa kubeera ng'otandika akabenje ng'okasitula n'okazza ku neiba wo. Tokkirizibwa kukola kintu kyonna kigenda kukuleetera buzibu nga gwe omusiraamu. Wala tulku bi aidikum ila tahluka. Allah tuga nti mugezanko ne mweteeka mu mbeera egenda okubaleetera okuzikirira. Ezo zonna ayati wal ahadithi asharifa zituula ku kigambo ekigamba nti obusiraamu ye ddiini ey'emirembe eyalondebwayo okubeera nti esibukako emirembe gisansaane eri ebitonde byonna, abantu babeere nga banyumirwa obulamu bwabwe, kubanga Allah yabaseetingira ebintu kubanga Allah yabaseetingira emisingi kwe basobola okubeera nti babeera ab'emirembe. Mu magamu ku mateeka oba ku buyingo obufuluma wansi wa qaida eyo tuyina maqasidu sharia. Bwe tutunuulira ebigendererwa by'amateeka ag'obusiraamu tuyita maqasidu sharia, zirimu ennyingo nga 5. Maqasidu sharia, lwaki amateeka g'obusiraamu weegali? Kubanga buli kintu kyonna kireetebwa olw'ensonga. Nolwekyo etteeka erisiba omuntu oba eritta omuntu abeera semunne oba okumusiba amayisa oba kwegamba penalty yonna gye babeera batadde ku kintu eba eteekeddwawo olw'ensonga eyakulembera. Mu mateeka gano agaffe ge tuyita common law, buli kintu kyonna kye bateekawo bakiteekawo olw'ensonga emaze okubeerawo. Nolwekyo naffe mu mateeka agaffe aga sharia gajjawo olw'ebigendererwa 5, era ng'ebigendererwa ebyo bye bikuuma ebinyusi by'amateeka byonna agasigadde gabeera matabi. Bazita maqasidu sharia, ebigendererwa by'amateeka g'obusiraamu ebikulu biri ebigendererwa 5 bye bisibukako amateeka gonna agasigadde, ne ayati zonna ne ahadithi zonna zetuyinawo. Naye bwe tutunuulira mu bigendererwa lwaki Allah yaleeta amateeka ge ne gatutuula mu ffe ng'abantu, ekisooka hifdhu nafsi. Muzimu ku 5 ku bigendererwa by'amateeka Allah lwaki yassa amateeka g'obusiraamu oba amateeka ga sharia lwaki weegali, lwaki sharia weeri? Hifdhu nafsi, kubeera nga tukuuma emyoyo gy'abantu. Emyoyo gy'abantu gisoosowazibwa nnyo mu ddiini yaffe ey'obuyisiraamu, era omuntu yenna wanyoomoola omwoyo abeera akoze bubi nnyo, kubanga Allah yazitoya nnyo ekigambo kye bayita nafsi. Omwoyo teguyiibwa okuggyako nga guyiibwa ku nsonga ennambulukufu. Obusiraamu mu nsonga lwaki amateeka gonna weegali Qur'ani ne ahadithi zonna ez'ekitiibwa ne ahkaamu shar'iyya zonna ezisigadde, lwaki weeziri ziriwo okukuuma ebintu 5, naye mu ku ebyo ebintu 5 hifdhu nafsi, okukuuma emyoyo gy'abantu. Tulaba abantu bangi nnyo olwaleero mu nsi yonna okwetooloola amawanga ag'enjawulo. Abantu bakola kye bayita terrorism, batta abantu batta abantu mu mbeera eyeewuunyisa, naye bonna babikola tebabikola mu linnya lya busiraamu, wabula babikola nga bba abantu naye tebabikola nga basiraamu, kubanga tulina enjawulo shattaani ma baina al islam wal ashkhas. Tulina kye bayita abantu ashab ne al islam. Al islamu diinu wa ahkam, obusiraamu bwo diini, mateeka na kugoberera. Wabula ffe abantu, ffe obulamu obwaffe buli ssaawa bukyukakyuka. Ffe twayigirizibwa ebintu 2 nga ffe abayitibwa abantu. Fahadainahu najidain. Allah yagamba nti omuntu yamuyigiriza, yamutendeka ebintu 2. Yamutendeka dalaala,
n'amutendeka ne huda obulungamu. Era omuntu ye waddembe okuswitchinga mu ddakiika egi n'abeera nga huwa ahsanu nnaasi khulqan mu ddakiika emu. Mu mbeera y'emu al insan ayitibwa omuntu min al mumkin, kisobokera ddala ewatali na kubuusabuusa omuntu okukyuka mu ddakiika emu min al ahsani ila al aswa'i liannahu huwa insan bashar. N'olwekyo omuntu abadde omulungi olwaleero enkya asobola okukeera nga yasinga okubeera omubi. Omuntu abadde omubi ennyo olwaleero asobola okukeera enkya nga ye muntu asinga okubeera omulungi. Walaisa ddiinu kadhalika, naye ate eddiini yaffe ey'Obuisiraamu tefaanana bwetyo. Addiinu thabit bi ahkaamihi, eddiini yaffe ennywevu n'amateeka gaayo gamanyikiddwa. Tetuyinza kugamba nti nno waliwo eddiini weyinza okulagira abantu okukola ebikyamu, oluusi neeragira abantu okukola ebibi. N'olwekyo njagala buli yenna atulaba n'atuwuliriza ayawula ebintu bibiri, ayumayiza baina al islaami wa ddiini. Buli abantu we bakola amazambi gaabwe mu society zaffe ez'abantu, buli abantu we boonoona olw'okuba bambadde enkoofiira ne bambala amakanzu ne balabikako obubonero bwonna obulaga nti nno basiraamu, abantu bakwata okunenya kw'abantu ne bakuteeka ku ddiini. Y'ensonga lwaki tuvaayo nga ffe ne tujja tunnyonnyola ekiyitibwa eddiini nga tunnyonnyola abantu bagirimu, tunnyonnyola ahkaamu shar'iyya, amateeka g'Obusiraamu, amateeka agafuga eddiini yaffe, wabula tunnyonnyola amateeka gafuga abantu, kubanga amateeka agafuga abantu go gayinza okubeera amazibuzibu. Abantu bakyukakyuka, abantu tebayina standi eri awo ya lubeerera, buli saa babeera bakyukakyuka. Naye eddiini yaffe tekyukakyuka. Ekintu ekiri haramu mu ddiini kisigala kiri haramu, n'ekyo ekiri halaali kisigala kiri halaali, okuggyako bwe kibeera nga waliwo enteekateeka endala ezze ku lw'okukyukakyuka kw'omulembe n'ebiseera ne wabaawo enkyukakyuka ekolebwamu, naye ng'amateeka gaffe malambulukufu manywevu. N'olwekyo qaida eno gye tubaddeko olunaku olwaleero, addararu yuzaalu la dararan wala diraran. Zonna ezo kawaidu oba mateeka gali wansi w'eri hadithi gye twatandise nayo, la dararan wala diraran. Tewaliyo musiraamu yenna akkirizibwa kutta musiraamu munne, wala ghayruhu, wadde atali musiraamu oba tokkirizibwa kutuusa ku muntu yenna bulabe okuggyako ng'oyo atuusibwako obulabe yakkirizibwa okutuusibwako obulabe, era nabaani abalina okumutuusaako obulabe obwo senga bubeera nga bwakumutuusibwako. Mu makasidu sharia mulimu hifdhu ddiin, hifdhu lmaal, hifdhu nafsi. Ebyo byonna ebigendererwa okukuuma eddiini, okukuuma emaali z'abantu, okukuuma emyoyo gy'abantu, bubonero obulaga nti eddiini eno tekkiriza bubenje kubeera nti busitulwa ne buteekebwa ku bantu bannaffe, oba okukwata akabenje n'okatandika nkagenda kukosa omwoyo gwo. Otunya makasidu sharia zonna ziyimiriddewo okuprotectinga, kukuuma ddembe, hifdhu nasri. Allah yasalawo assa amateeka ge akuuma abantu babeere nga bawasa mu mateeka, bazaale abaana mu mateeka, nga buli mwana amanyi taata we ne maama we. Twewala obubenje obusobola okuva mu ekyo ekyokubeera nti abantu bakola obwenzi. Hifdhu nasri, okuuma endyo. Allah n'aleeta amateeka nga gagaana abantu, gakugira abantu wala taqrabu zina, n'amateeka amalala mangi agali mu ahwalu shakhsiya n'embeera endala zonna ebigendererwa byazo, la dararan wala diraran. Allah agezako protecting obubenje obuyinza okugwa mu bantu. Falamma taraku nnaasu hadhihi nusus wal ahkam, abantu bwe bamala okuva ku mateeka ga Allah ne basalawo babeere nga bawasanga ye baagadde nga tebagenze mu mateeka, oba ne basalawo okubeera nga bakola obutambuze, olwaleero ndowooza lwa fasaadi egudde mu nsi. Olwaleero abaana tebakyamanyi bakitaabwe, olwaleero abaana bazaaliddwa nga bali mu famire, naye nga famire erimu bataata babiri, naye nga bataata omu alowooza famire kumbe makkati omwo mulimu abaana abalala abazaalibwamu. Addarar kiki ekiddiridde olwaleero? Abantu bamaze okutegeera nti gundi yazaala mukyala wange, biki ebidiridde? Darar, kabenje, muvaamu okwetta
muvaamu obukyayi obw'olubeerera, muvaamu ebintu bingi nnyo. Allah n'aleeta amateeka ge ne gajja ne gazikiza obubenje, la dararan wala diraran. Ffe tugamba nti tetukkirizibwa kutandika bubenje, tetukkirizibwa kubwongerayo naye bubeera nga bugudde. Ako ke kanyomera akasembayo mu hadithi eno oba mu qaida yaffe eno gye tuliko olunaku olwaleero. Tokkirizibwa kukatandika akabenje ate bwe kabeera kazze ate tokongerayo ku level ya kubiri, olina kakwatirawo wennyini ne kakomaawo. Amateeka g'obusiraamu bannange gali very clear, tegaliimu mbeera yonna yakubuzaabuza. Wetutunuulira maqasidu sharia zonna ettaano nga bwe tuzoogeddeko, okukuuma eddiini. Abantu bwe babeera n'eddiini, emikono gy'abantu gibeera gimaze okubeera nga giwona obubenje obuva mu bantu. Naye abantu bwe baamala okugaana eddiini ne bagaana okubeera nga bakkiriza Allah, abantu lam yakufu ani dhulumi, ne bagaana okuleka obulyazaamaanyi. Hifdhu ddiin, mateeka gonna bwe gali kukuuma ddiini. Wabitaali abantu babeere nga bawona obubenje obunaava mu bantu nga tebalina ddiini. La dararan wala diraran. Otunuulira amateeka principles ez'obusiraamu lwaki weeziri, ziriwo lwa bintu bitaano byonna bidifendinga qaida yaffe y'olunaku olwaleero. Abantu bwe baamala okugaana okubeera n'eddiini mu mitima, olwaleero abantu babba amataka, olwaleero abantu bakola bizinensi naye nga bakolera ku bulyazaamaanyi, fasad fil ardi, kabenje. Olwaleero wotunuulira abantu, omukwasa obwesigwa abeere nga kukolera bizinensi agikola mu mbeera ey'okulyazaamaanya, asooka kujjamu bibye. Nammwe olwaleero mwenna mukimanyi, genda oddemu onoonyereze, oleeta muganda wo n'omuteeka mu bizinensi, ne bizinensi olw'okuba agikola mu mbeera nga si ya busiraamu. Naye ng'ate bwe tutunuulira amateeka ag'okuwaanyisiganya mu bizinensi, tijara, magazi meeyolefu bulungi nnyo, gakugira abantu obubenje. Allah n'atugana riba, kubanga riba waakabenje eri obulamu bw'omuntu ye yennyini amulidde, riba waakabenje eri society. Nolwekyo Allah n'agaana ahalla Allahu al-bay'a wa harrama riba, okuziyiza obubenje abantu Allah n'abagaana riba. Tunuulira olwaleero embeera abantu gye balimu, bonna abagenze ne beewola ssente ne babasuubiza okubeera nti bakomyawo ssente ezeeyongera mu ezo oba olyawo, kubanga gwe gumu ku miteeko gya riba abantu gwe basinga okumanya ennyo, newankubadde nga waliyo emiteeko emirala mingi egitamanyikiddwa mu bantu. Naye abantu olwaleero batambula mu nsi nga balinganga abalalu. Abantu batambula mu nsi olwaleero nga balinganga abatakyalimu. Lwaki? Olw'ensonga nti kati olwaleero oli yatandika n'akakadde kamu ke yeewola, olwaleero bamubanja miliyoni 7. Ebintu by'abantu bitwaliddwa, eby'obugagga by'abantu, amayumba, abantu bavudde mu mayumba gaabwe ge baali beezimbidde mu kasente kaabwe ke baasonda obusonzi mpolampola, olw'okwagala ebyamangu n'obutagondera amateeka ga Allah. Hifdhu ddiin, abantu ne bafuluma an dairat ddiin, bwe bafulumye mu ssaako y'eddiini, olwali tuli mu misiiba, abantu bakaaba, abalala bali mu makomera, abalala bafiiriddwa amayumba gaabwe, abantu bafiiriddwa ebintu bingi nnyo. Lwaki? La dararan wala diraran. Togezangako ne weeteeka mu buzibu, aye togezangako n'oteeka munno mu buzibu, oba musiraamu oba si musiraamu, oba neighbor oba stranger, kwegamba omuntu yenna takkirizibwa kutandika kabenje. Eyo qaida yaffe ey'olunaku olwaleero, ye principle yaffe eya sharia ey'olunaku olwaleero. Zino ze zimu ku nsonga ssemasonga eziyimirizaawo obusiraamu. Abantu ne balyoka bayitibwa abasiraamu bennyini abatuufu senga bayimirira ku zino qawaidu, ne batandika okuzissa mu bulamu bwabwe bwa bulijjo, ne baleka okukoma obukomi ku nnyambala, ne baleka okukoma obukomi ku ndabika zaabwe ezibooleka nti basiraamu, ne baleka okukoma obukomi ku bigambo ebibavaamu ebibooleka nti basiraamu, ne babeera nga batambuza obusiraamu bwabwe nga bataddemu gana amateeka ne gabatuulamu mu bulamu bwabwe. Twandibadde ne society ennungi buli wamu we twandibadde tuwangaalira. La dararan wala diraran. Osanga omusiraamu nga yayimiridde mu kiwenda ekyokusengula abantu ku ttaka, naye ng'abasengulako bighayri haqqi dhuluman, nga bakolako bulyazaamaanyi sirirye, naye nga yakulembedde ekyokujja abantu ku ttaka. Bamazeeko emyaka n'emyaka, yajja agamba ttaka lyange naligula. Anna laka dhalika ya akhi al-karim. Ebiwa bijjawa musiraamu gwe? Abantu bonna ne bavumaganya obusiraamu nga balowooza ebyo gwe bikoze nga omusiraamu, kumbe gwe olina linnya lya Hamisi,
naye hamisi kitegeeza obusiraamu. Obusiraamu butegeeza zino practicals zino zetukola, bino byetukola bino ebya bulijjo, nga wogamba nti gundi oyo abantu bamwenyumirizaamu wawangaalira, musajja wa mirembe, musajja wabanga ayina embeera gyagala okuhandolinga agihandolinga mu mbeera ey'ekikulu ey'ekintu ekitegeevu, tamala gapaala, tamala gabuubuuka. Kitegeeza omuntu oyo musiraamu. Lwaki? Kubanga ali mu mateeka ga busiraamu agatadde mu bulamu bwe, society emufunyeemu emirembe. Al muslimu man salima al muslimuuna, hadithi yetegeeza ki? Abantu gwe baawono akabenje akava mu mukono gwe n'olulimi lwe. Kitegeeza nti obusiraamu n'abantu byanjawulo, shaitan byanjawulo, totally different. Tosobola kugatta bibiri, wabula ebyegatta ne bibeera nga byegasse mu mbeera entuufu, awo tugamba nti tutambule nabyo. Naye ekimu ekibeera nga kyawukanye n'ekirala, omusiraamu n'obusiraamu, ffe tutwalako busiraamu kubanga obusiraamu bwalubeerera omuntu wa kaseera. N'olwekyo tukyuse olwaliro obwongo bwaffe n'amagezi gaffe, tutandike kutunuulira ddiini n'amateeka gaayo. Tetutunuulira bantu nga bo, kubanga abantu bavunaanwa nga bantu, wabula abantu tebavunaanwa nga busiraamu. Ne mu maaso ga Allah, ne mu mbeera zonna mu makooti nawa, bwe tubanga tugenze ng'omuntu alina ekintu kyakoze, bamuvunaana nga ye, tebamuvunaana nga busiraamu, kubanga obusiraamu kintu kikadde, ate kigenda kubeera weekiri, ate era kigenda kubeerawo. Ffe tujja kusigalanga nga tugamba ebbanga lyonna abasiraamu bonna ne bwe balibeera nga bafuuse baakabenje eri bannaabwe, ne bwe balibeera bafuuse bulabe eri emyoyo gyabwe, ne bwe balibeera bafuuse bulabe eri banneeba baabwe. Ffe tujja kusigala nga tugamba ebbanga lyonna nti la dararan wala diraran, nti oyo akikoze ku lulwe. Obusiraamu tebumukkiriza kubeera mubi, tebumukkiriza kukola commotion yonna, tebumukkiriza kozinga ddenja yonna ku munne yadde ku mwoyo gwe. Ate ddenja eyo senga eba egudde, kubanga waliwo embeera oluusi wejja neegwa mu butuufu nga teyeewalika, keteekeddwa ngezze. La dararan wala diraran, tuyina kubeera nga tugyewala bwe tuba nga tusobose. Naye ate senga egudde, wala diraran, senga embeera ebeera nga egudde nga tetusobola kubeera nga tugyewala ng'etuuseewo accident ezze, weebeera nga etuuse ku gwe ng'omuntu, tobeera nga ate oyagala okugyongerayo. Ekifaananyi ekisemberedde ku accident eyo, senga omuntu abeera nga agifunye embeera esooka, twagala okwoleka abantu bategeere jamaalu ahkaamu shar'iyya, obulungi bw'eddiini eno ey'obusiraamu, kubanga eddiini yaffe yonoonese nnyo mu maaso g'abantu awaamu nansi. Abantu abatamanyi busiraamu bwe batunuulira enkola yaffe ey'abasiraamu balowooza obusiraamu bwe bubi. Ensonga lwaki tuggyeeyo etteeka lino oba kaida eno oba prinsipe eno ey'obusiraamu, tutangaaze tukiryalinga ekifaananyi ky'obusiraamu. Olwaliro senga omuntu amugerera almaradu alkhabith fal'iyadu billah, Allah n'akugerera obulwadde obubi olwaliro obutawaanya abantu obwa siriimu. Hatha darar waaqi'un alayka shakhsiyan, bulwadde bukugwiridde nga gwe omuntu. La qaddara Allah, tusaba Allah beere atukuumira emibiri gyaffe, atukuumira famire zaffe, atukuumira abaana baffe n'abaagalwa baffe bonna. La qaddara Allah akugeredde maradun, obulwadde obwa siriimu. La dararan wala diraran. What is the Islamic ruling? Obusiraamu bukugwiridde, obusiraamu bulamula butya? Oteekeddwa okukwata ekyo ekirwadde ky'ogende ng'okisiiga abantu. Nange saabujja ku miti bidaawa nga naawe ogamba nawe tewabujja ku miti. La, oli against your religion, oli against your religion. Oli musiraamu naye olwanyisa eddiini yo, kubanga eddiini yeekugamba la dararan, tokkirizibwa kunoonya bulwadde obwo, tokkirizibwa kwenda. La dararan, tokkirizibwa kugenda kukola butambuze, kubanga kuzimu ku wasail abantu mwe bafunira obulwadde obwo. Azina, Allah yateekamu ekibonerezo ekyo
mu mbeera eyo. Naye senga obeera obufunye nga tobufunyidde mu makubo ago ga bwenzi, tugamba eyo darar ekugwiridde. Wa inkana la budda, toyina ngeri gy'ogiddukamu ekugwiridde, naye application y'embeera eyo tu apply nga tutya embeera eyo ey'okubeera nti tugikwata tutya. Tugamba nti we bubeera nga buzze ng'okakasizza nti obufunye, la dararan wala dirara, tokkirizibwa kuddamu kwegatta na muntu yenna mulamu. Wobanga onoonya kukola bufumbo, tulina kituyita al-kufu. Omanyi bwe tuba tusoma tugamba nti kufuwan ahad, kufuwan walam yakun lahu kufuwan ahad. Allah tainaayo amwenkana, tainaayo amujaamu. Kafaa ye muntu akujaamu. Kati we tubeera nga tugoberera mu mateeka ga sharia emitendera egy'okuwasa, abamanyi baffe abalungi baakubiriza nnyo omuntu okunoonya kafaa we. Omuntu yenna kafaa we ng'oyo omulwadde ye maridu mithlahu, ye mulwadde amufaanana, la shakka. Kati w'omanya nti nno oli mulwadde, tewali bwetaavu musiraamu gwe ate kunoonya atali mulwadde, ng'ogamba nti naawe tofa wekka. Okontanye n'obusiraamu ovumaganya eddiini yaffe, okontanye n'obusiraamu ovumaganya eddiini yaffe. Omubaka wa Allah yagamba nti tonoonyanga obulwadde ate we bujja tobwongerayo, la dararan wala dirara. Okontanye n'obusiraamu bwo ate ng'olina ekifaananyi ky'obusiraamu, olaga nti oli musiraamu nnyo, obusiraamu bukuluma. Eswala 5 ku muzikiti, ennyambala yeraga nti oli musiraamu, ebigambo byo byonna byogera olaga nti oli musiraamu. Era ekyalo kyonna la shakka ku neiba ku miziga abantu bonna bakutya, bamanyi oli imaani kaali. Ebikolwa byo si bya busiraamu. Lwaki? Okontana n'ensonga z'essemasonga eziyimiriddeko eddiini yo, ate ng'eddiini yaffe mateeka na biragiro na kugoberera. La bil musammayati, si mannya. Amannya ago ne bwe gatabaawo tusobola okuba abasiraamu bwe tuba nga tugoberera, bwe tuba nga tutadde mu nkola, bwe tuba nga tukoze bil ikhlas, nga tulongoosezza, tubeera basiraamu. Naye gwe oli musiraamu mulungi, oli mulwadde, okimanyi bulungi naawe, naye ate onoonya balwadde, ladha onoonya balamu. Okontanye n'obusiraamu, okontanye n'obusiraamu. Kitukola kiri kiki? Kiri kitya? Onoonya kafaawo akujaamu kufan. Njagala omusajja omukyala, oba nga oli mukyala ogamba njagala omwami nga mulwadde. Oba nga oli mwami onoonya omukyala mulwadde ne mutambuza obulamu bwammwe. Allah yakugerera akabenje kakoma akabenje kamwe tekakyeyongerayo. Wano waliwo ensobi, abamu ebabufuna agamba nange sama yaje nabujja. Wabitali nange nnyina obusansaanya kuba nange sinze nabwesiiga saabujja ku miti. Osudde ekitundu ky'eddiini yo, la dararan wala diraran, la dararan wala diraran. Akanyomero kano njagadde olwaliro nkateeko nnyessira kubanga ke kanyomero akayimiriddeko okuvumaganya eddiini yaffe y'Obuyisiraamu. Abantu balowooza nti obusiraamu ebyo bulagira. Waliwo abantu bangi nnyo basansaanya obutambi obuvumaganya obusiraamu nga bulimu ebikolwa ebibi, naye ng'ababikola bambadde enkofiira, bambadde amakanzu, bakuba takibiira, we boogera Oluwarabu. Byonna ebyo tekuli kitegeeza busiraamu, byonna ebyo tekuli kitegeeza nti obusiraamu obwo kye bulagira. Ababikola ng'abantu, lwakubanga tulina awalala be twagenda obubi baganda bange. Waliwo n'abantu abalala nga si basiraamu naye nga nabo baakulira ebikwekweto, nga nabo baakulira ebiwenda, nga baakulembera zittiimu, oba nga baakola ebikolwa mu nsi, ebikolwa ebibi, ebikolwa eby'okutta. Naye wallahi abantu abo tebaboogerako, bo tebagamba mu madiini gaabwe nti oyo eddiini y'ekikatuliki batujju. Naye nga nabo babikola nga ate balina amadiini. Lwaki tebabiteeka ku madiini gaabwe
ne babiteeka ku ddiini y'obusiraamu olw'okuba ababikoze bambadde nga abasiraamu. bannanga omuntu asobola okugenda n'agula ekkanzu n'agyambala n'enkofiira nga si musiraamu n'afuuka. omuntu asobola okuba ng'ayogera luwarabu naye nga si musiraamu. bwe muwulira ng'asoma oluwarabu ne mugaa nti omusiraamu. abasiraamu batta abantu. la dararan wala dirara. ffe tuwakanyiza ddala nga bannamateeka ekikolwa ekigamba nti eddiini yaffe etta abantu. tukiwakanyiza ddala ne tusigala nga tuyimirira ku mateeka amalambulukufu agagamba nti la dararan wala diraran. wansi wa qaida eyo ngenda kujja nzijululayo obunyomero obulala oba obuyingo obulala. akanyomero akasooka, addararu yuzaalu la yuzaalu bimithilihi. tuli ku kabenje olunaku olwaleero mu mateeka aga shariya. akabenje ak'amateeka aga shariya. amateeka aga shariya gahandolinga gatya denja singa eba egudde tugihandolinga tutya. tetukkirizibwa ginoonya weegwa tugihandolinga tutya. addararu la yuzaalu bimithilihi ke kayinga akalala. ngenda kugenda nga nsokola obuyingo kubanga nabaga nti amateeka g'obusiraamu gayimirirawo ku nsonga aga shariya gayimirirawo okusokola ensonga zibayita zisemasonga. addararu la yuzaalu bimithilihi ke kayinga akalala kenjagala okusokolayo wansi w'etteeka eryo nti akabenje bwe kabeera nga kagudde nga tetulina kyakkakolera tetukozesa kabenje ate kujjawo kabenje. addararu la yuzaalu bimithilihi. senga obeera ne neibawo nga muwangaalira mu kitundu eky'olutobazi, enkuba nejja neetonnya, amazzi gwe nga ganga kuyingirira, kati nga neibawo ye tegamuyingirira, naye nga solution eriwo yakuyiwa ttaka okugoba amazzi. eno application eya qaida eno oba ebifaananyi bye tuyinza okwetera wansi tatbiqaat, ng'olina kuyiwa ttaka sino traka y'ettaka ofune levu amazzi ago galyoke gagende ewa neibawo. tokkirizibwa mu busiraamu, tokkirizibwa kuyiwa ttaka ng'ogoba amazzi ng'ogazza we neibawo. wa innama tukola tutya tetukkirizibwa kujjawo kabenje. for example ennyumba yekka mu ttaka amazzi gagituulamu ebbanga, wagizimba mu kiseera wazimbirawo tewaaliwo mazzi. ono neiba najja oluvannyuma ye n'azimba ze hardcore fuuti nga 4, omusingi ne gutandikira awo. gwe wazimbira wakozesa bulooka, tewasobola kuteekawo mayinja, tewabimanya. kati amazzi gonna ne gajja ngatuulawo. kati naawe noga nti okay, kati nange kanjiwe ettaka wabanga ye yazimba fuuti 4 nze kanzimbe 6, amazzi gaddeewe. addararu la yuzaalu bimithilihi. tetujjaawo kabenje nga tukozesa akabenje akalala n'ogamba nti nze ndi bubi nnyo. olaba ne mu mbeera eya ittirar, kubanga mu mateeka ga sharia tulinayo kitabul ittirar, embeera faman itturra, omuntu senga aba alemereddwa ng'embeera emukutte, awakkirizibwa okubeera nga yeetaasizaako mu mbeera eya takkirizibwa mu kaseera akatono, n'amaliriza akaseera ako ekaggwawo ak'embeera ey'embi n'addayo ku nnomo. naye nawankubadde nga Allah yatukkiriza ad-daruraatu tubihu al-mahdhuraat, embeera enzibu ey'akabenje etukkirizisa okubeera nga tusemberera ku ebyo ebintu Allah bye yatuziiza. kaida eyo kyetegeeza senga omuntu abeera nga embeera gy'alimu tayinaawo kyakulya kyonna, nga mutuufu embeera yakutuuka na kufa, n'agwa mu musiri gwa muwogo, akkirizibwa okulya ku muwogo oyo nga si wuwe, naye ateekeddwa okunoonya nannyini muwogo oyo n'amusasula, kubanga eri darar ayagala kwejjako kabenje kakutaasa mwoyo gwe, naye ate akutta akabenje ate n'akateeka ku nannyini muwogo. nolwekyo tokkirizibwa kugamba nti nze mbadde ndi bubi nnyo naye ndi emmere y'omuntu. la bwe kibeera nga kizze okukola taaddi ala amwali nnaasi, oteekeddwa okulya n'otaasa omwoyo gwe n'onoonya nannyini nnimiro eyo, n'omubuulira embeera n'akusasuza, kubanga ad-dararu la yuzaalu bimithilihi. tetujjaawo kabenje nga tukasitula ne tukateeka ku bantu abalala n'ogamba nti ekibi simanya okiteeka ku munno. tokkirizibwa kukwata kibi n'okiteeka ku munno. mu kifaananyi ekirala ekijjira wansi wa qaida eyo, omusiraamu senga abeera n'ente ye ng'ezitowa kilo 3, Allah n'amuleetera omuswiba ne bukeera ku macyanga egudde mu ttoyo enkadde, obanga efudde, obanga etomereganye ne ginnaayo ku ttale n'efa, kubanga ezo zonna ente eziri awo mu suratu Maida, ennyama ey'ebika ebyo, almutaraddiya almawqudatun wannatiha, egudde mu kinnya, omuti gugikubye, oyinza okuba wagisibye wansi w'omuti
ettabi ne livaayo ne ligikuba neefa oba neerwana neginnayo negitomera negitta, Allah n'akuleetera omuswiba eyo, ogenda osanga ng'ente eyo yalwanye neginnayo neefa, ennyama eyo tokkirizibwa kukwata gigabira muntu mulala, li annahu maita, efuuse yakabenje, tetukkirizibwa kulya kintu kibayita maita. Kati nawe tokkirizibwa kugikwata n'ogamba nti bali si basiraamu n'ogigaba, la mushi mumkin, tokkirizibwa kugaba nte olw'okubanga gwe togenda kugirya. Ffe twawukanira ddala ffe mu mateeka ag'obusiraamu n'ennyogera y'Abaganda egamba nti kyotaalyenga okiwanga munno. La, eyo enjogera ewaffe tekola batil. Wa innama ffe tugamba ensonga yaffe egamba etya nti ente weebeera ng'efudde tokkirizibwa kutunda nte eyo kulya magoba gaayo, tokkirizibwa kugigaba oli agirye. Wa innama yajuuzu al intifaa'u bi'a'dhaamiha wa jilduha, okkirizibwa okubeera nga oba osobola okugyamu amagumba gaayo almaita ng'ogenda baako byogakozesa, oba eddiba lyayo baada ddibaaghi, oluvannyuma lw'oddikolako kye bayita ddibaaghi, si kye mbadde njagalamu olunaku olwaleero. Tokkirizibwa kugitunda nnyama yaayo n'ogirya, kubanga okutunda ente eyo n'ogirya kifaanaganira ddala n'okubeera ng'ogiridde nga mayita ne bw'oba olidde magoba gaayo. Omubaka wa Allah yatugamba nti Allah waagaana ekintu aba agaanye n'amagoba gaakyo. N'olwekyo ente weeba efudde basseruganda ebadde ya bukadde 3 kitundu, kibi nnyo musiraamu, ofunye akabenje, eyo dararu. Ate okugijjawo tokkirizibwa kugyongerayo kugigabira muntu mulala yenna. Kyakubiri, tokkirizibwa kugitunda kulya sente zigivaamu nti olwokuba yo yennyini si gy'olidde. Ma hurrima i'taa'uhu hurrima akhidhuhu, nga bwe kibeera haramu yo qaida naye endala mu mateeka aga sharia, nga bwe kiri haramu okubeera nti bakuwa ekintu tokkirizibwa naawe kukigaba. Kyonna ekiri haramu okikwata gwe okukyegasa nakyo, tokkirizibwa kukiwa muntu yenna kwegasa nakyo. N'olwekyo egyo gyonna mitendera egiri wansi w'okuziyiza obubenje nti ente eno efudde. Allah alina ensonga lwaki yatugaana okulya ente efudde yokka. Eyinza okuba nga erimu akabenje. La dararan wala dirara, lwakuba bino ebintu tubirabira ku level etali ya waggulu, tetubirabiraawo nti ente yange yafudde. Ente esobola okubeera nga yafudde naye ng'obulwadde obwagisse naawe wogeza n'ogirya bugenda kufuukira ekizibu. Ekyo kyekijja ekiri mu nsi y'ebisolo, ng'ente erina ekirwadde naye ng'ekirwadde ekyo wonoobeera ng'ogiridde ekigisse naawe kigenda kukukwata ate naawe ng'ogenda kukisiiga abantu abalala. Kati ne kabeera nga akabenje kalabiseewo mu essaawa yonna kagenda kubeera nga kanaagwa. Kati ente senga ebeera efudde, hukumu yajja n'ebikka ente zonna. Senga zibeera zifudde, ebisolo byaffe nga bifudde, tetukkirizibwa kubirya, tokkirizibwa na kukigaba. La dararan wala dirara. Wansi wa qaida eyo waliwo ebintu ebirala bingi nnyo, naye tugenda nga tujjamu ebitajja kutukooya. La dararan wala diraran, tokkirizibwa kubeera nga okosa omuntu senga tutegeera muganda waffe oba otegedde maamawo ng'alina pressure olwedde yafuna dda darar, tokkirizibwa kubeera nga omuleetera amawulire mu mbeera ey'okumukanga obukanzi, kubanga olwedde alina akabenje ogenda mumukozingira akabenje. La dararan oba okatandise wala diraran, aye tokkirizibwa kwongerayo. Ekifaananyi ekiri awo ekyangu ennyo, mukyala maama waffe, maama wange afiiriddwa mutabani we mu kibuga, emmotoka emukubye, fal'iyadu billah, tusaba Allah abeere nga atutaasa emiswiba, emmotoka emala okumukuba ekyengera, omutwe gwonna neegusaanyaawo. Kakati oyagala kumubikira kubanga gwe bakubidde mu kyalo, oba maama gwe oyina essimu ya maama woono, gwe amuleeta mu kibuga mathalan, mwava mwenna e Masaka, mubadde muwangalya kyengera, atunda nkoko, atunda gonja, n'agwa mu trailer n'emulinnya omutwe. Eyo darar. Tetukkirizibwa kwongerayo kabenje ako senga tukakasa nti abantu banaafuna obuzibu abamu olw'okufuna amawulire g'okufa kw'omwana oyo. Maama oyo tetukkirizibwa kubeera nga tumubikira omwana we. Alina pressure nga tukimanyi bulungi, oba omutima gwalwala, alina obulwadde bwonna, nga w'omuleetera amawulire obubi afa, tumutandika tutya? Tumugamba nti nno munnange nno Kasimu ennaku zino mulwadde
niye nga yafudde. Kasimu mulwadde mpola mpola. Naye kati mutwaleko mu ddwaliro wano ajja kuba bulungi. Ajja kuba bulungi. Kakati mpola mpola enkya ku makya ni tuddamu ne tumugaa nti maama Kasimu nno embeera yawe kati yasuze tali bulungi nnyo. Mpola mpola maama ono natandika okukima nti omwana we mulwadde. Finally netumugambira ddala nga tulabye nti ekintu kyamaze okumuyingira, so si kujja kimukubako lumu, maama omwana wo mutabani wa Kasimu tulere mulinnyo omutwe n'afiirawo. Olwedde kali kabenje, kati ate n'awo amawulire gooleese ga kabenje eri ono omubikidde bubi na ogenda kumuviirako okufa. Tulabye abantu bangi nga mautul ibni tasabbaba bi mautil ummi, okufa kw'omwana kwaviirako okufa kwani? Okwa maama. Nolwekyo tuyige enkwata y'ebintu mu mateeka g'obusiraamu bwe tubikola. Tujja mpola mpola bwe tulaba nga omuntu ono ajja kufuna obuzibu n'amawulire gano, bwe kiba kisoboka tumugambira ddala. Omwana tugenda tumuziika ne mu kyalo, mukadde wabanga waali si we tuziika, ne tugenda n'okuziika ne tuziika. Bwe tukakasa nti nno embeera ejja mukuba wala etuuke n'okumujja mu bulamu, tetujjaawo mwoyo mulala ku lwa mwoyo guli mulala we guba nga si gwe gwaguviiriddeko okufa. Tubikwata mpola mpola ebintu ne tuyiye engeri gye tubatuusaako amawulire. Bannange ezo ze fundamentals ez'obusiraamu. Akanyumira akalala akali wansi wayo nga tunaatera okufundikira, ad-dararu ashaddu yuzaaru bid-darari al-akhaf. Tulinawo qaida endala egamba nti ad-dararu al-ashaddu yuzaaru bid-darari al-akhaf. Waliwo oluusi embeera weyinza okujja nga obubenje bwa mirundi ebiri, kati nga tulinawo akabenje akanene n'akabenje akatono. Ad-dararu al-ashaddu yuzaaru bid-darari al-akhaf. Senga obubenje bujja bubiri nga kamu katono akalala kanene, tugenda kulaba engeri gye tudiringiramu. Ne wabeerawo n'akanyumira akalala kagamba nti ad-dararu al-khaasu, akabenje ak'omuntu omu tugenda nako mu maaso we kabeera nkagudde ne tutaasa akabenje ak'abantu abangi, kubanga obubenje buyinza okubeera bwa mirundi ebiri. Ad-dararu al-khaasu, akabenje ak'omuntu omu, wad-dararu al-aam, n'akabenje ak'abantu abangi. Waliwo embeera eyinza okujja ng'egenda kukosa abantu bataano, ne wabeerawo embeera egenda okujja ng'egenda kukosa omuntu omu. Nolwekyo tukkirizibwa okukosa omuntu omu kubanga bibiri tewaliwo kyakwewala, tulina kutwalako kimu. La budda minhu, bibiri tuteekwa okulondako kimu tutambule nakyo mu kiseera ekyo. Tulina okutambula bibiri naye nga byonna byakabenje. Ekimu kyakabenje eri abantu 100, ekirala kyakabenje eri abantu 2 oba omuntu omu. Ekifaananyi ekiri wansi wa qaida eyo oba ewakanyumira ako, tulina omusawo waffe, naye omusawo waffe oyo bambi mujjanjabi, naye talina bisaanyizo bimuwa access ku kujjanjaba bulamu bw'abantu. Ate mu ku bintu ebikulu ebyebbeeyi bwe bulamu bw'abantu. Omuntu oyo tutanishinga, tusazaamu pamiti ye, ebyo bajje tuyita waka pamiti ye, ne tumugamba gende waka otuule, ne tukwata eddagala lye ne tulitwala ne tulyokya n'okulyokya, kubanga tali qualified kutujjanjaba bantu. Ye ng'omu yeenoonyeza ebyenfuna bye n'abaana be, abo bantu 5, naye mu kiriniki eno agenda ku handlinga obulamu bw'abantu obukwata mu 500. Kati tutaasa abantu bano bye bagenda okukuba eddagala effu, tutaasa abantu bano bye bagenda okuwa eddagala etali lyeddyo, byajjanjaba si byebbyo, byakugamba nti bino byebikuluma si byebbyo, naye ng'ali mu kunoonya maisha. Nolwekyo omuntu takkirizibwa kusurvivingira ku bantu bangi ku lw'okutaasa ka famire ke. Yensonga lwaki tugamba nti ad-dararu al-ashaddu yuzaaru bid-darari al-akhaf. Tuyinza n'okubeera nga tuyina al-mufti al-majin, mufti naye nga tasomangako bwa mufti. Tusobola okukosa omufuti oyo oba tukosa omuntu yenna alamula naye nga teyasoma bulamuzi, ne tumukosa ne tumugala lekerawo okulamula newankubadde mubadde ofuna ekyokulya, kubanga ogenda kulamula fatudillu, gwe wennyini obule obuze n'abantu abalala. Kati olw'okutaasa society ennene eweeramu abantu abukadde 5 bogenda okuwa fatwa ze ez'ekitamiivu, babule bafune obuzibu. Tosomako ku mateeka ga sharia, totulankona mu kilaasi yonna esomesa tteeka yadde erimu erya sharia. Tugenda okusangayo ku kyalo nga gwe munene waayo alamula, tukugamba ekigambo kimu
lekeraawo okubeera omulamuzi ne tugamba n'abantu bano nti ono bane ebyalamula bifu, temukkirizibwa kumubuuza kibuuzo kyonna kuba si mulamuzi. Abantu bano n'oswala gye bali nga ggw'omu ne tutaasa abantu abangi. Ne tukugyako amayinja ge babadde bakuteekako ne ssente z'obadde obafunamu zonna n'olekerawo zifuna gwe n'okosebwa. Ad-dararu al-ashaddu yuzaaru bid-darari al-akhaf. Tujjawo akabenje akanene ne tugenda n'akabenje akatono, oba tujjawo akabenje akagenda okukosa omuntu omu ne tukosa ladha ne tutaasa abantu abangi. Wansi wa qaida eyo oba wakanyomera ako nga tukyali kabenje olunaku lwali twasizeewo okwogera ku kiyitibwa dararu akabenje, tukkirizibwa okutemako omukono gw'omuntu omubbi tutaase society y'abantu 1000 oba obukadde 10 oba obukadde 3, kubanga ye anoonya birungi bigenda kubeera nga bidde eri omwoyo gwe, anoonya ssente aweerera abaana be. Naye naffe tulina abaana, naffe twetaaga okuzimba amayumba. Ye ayagala azimba amayumba abeere bulungi agaggawale n'abaana be, ye n'abaana be bali abaana 10. Iffe tuli obukadde 10. Wabba agenda n'asakira famire ye n'ebeera bulungi ne yeeyagala n'avugana amamotoka ag'ebbeeyi, najja nabbaffe naffe netusigala tukaaba, ye nga waafuna n'abaana be beeyagale. Tukosa omubbi ogwo n'obwana bwe 10, abo bantu 11 ne bakosebwa ne basiraana ne babeera bubi mu nsi, ne tutaasa bali abantu abangi. Lwaki? Obusiraamu twagenze tujjulula, mujjukira gye twatandikidde, ad-dararu la dararan wala diraran. Obusiraamu bidayatan oba ku ntandikwa y'ensonga zonna tebukkiririza mu kutandika kabenje we kaba kazze tetukongerayo. Kati bino byonna bye tuwogerako essaawa eno, singa kaba kazze mu bu area obwenjawulo tuhandulinga kati akabenje ako, y'ensonga lwaki omubbi atemwako omukono shara'an, haddu min hududillah. Omubbi wabba bamutemako omukono, naye babeera bataasiza society ey'abantu bano, kubanga emikono gyo gibadde gibba. Waddamu nabba nga bamutemako ogwokubiri, waasigala nga akyabba ngattibwa buttibwa. Singa amazambi gamukuŋŋaanirako mangi abbye, emikono gyonna bagitemyeko n'asigala nga akyabbisa obwongo, obanga ye liida nga yakulembera ababbi, kubanga ye kafulu obukono baabutemako, naye yatula mu motoka mabega n'alagira bamuvuga buvuzi n'abeera nga ye master planner. Ekiddako kuggyibwako mutwe, famire neekosebwa, ne bataasa abantu bonna abasigadde. N'amazambi amalala agakolebwa mu society ng'okubba abenzi, amayinja, abafumbo. Musajja mufumbo alina omukyala, tugenda okulaba oluusi waliwo abasajja ng'awasa abakyala 5 ne baggwayo, ladha abakyala 4 ne baggwawo n'awasa omukyala ow'okutaano. Omwami oyo mu mateeka g'obusiraamu tuba tulina okumukuba amayinja n'afa, ne tukosa famire ye ey'abantu 4 n'abaana baabwe, abakyala 4 n'abaana baabwe, ne tumukuba amayinja n'afa, ne tutta ne malaaya ye, ne tutaasa obwamalaaya bwabadde agenda osigala ng'akola ku baana b'abantu, kubanga Allah yamuwa abakyala 4. Tugenze okulaba ng'asigala akyayenda. Ayinza okuba ayina omu oba 2, naye nga yagaana okutongoza omulala ng'alina gw'ayendako ow'okusatu. Omwami oyo yakubibwa amayinja n'afa. Okutta omwami ono kyakabenje, kuba ebyo byonna lwaki mbyogera, abantu abamu bajja kugamba nti naye ate ng'obusiraamu tubulaba nga bukuba abantu amayinja, butemako emikono, ate nga shehe watugambye al-islaamu diinu salaamu, eddiini yaffe eddiini ya mirembe. Nnyongera okukyenfasayizinga, byonna byekola ng'ebirabika ng'ebyakabenje, byonna byekola ng'olaba ng'ebyakabenje. Ekigendererwa kyabyo emabega, kubanze nabagambye nti amateeka gaffe gayimiriddewo lwa kukuuma mirembe, lwa kuziyiza bubenje. Mwe kyemulaba ng'ekyakabenje abatunenya, abanenya obusiraamu, nti obusiraamu bakuba amayinja, abasiraamu batemako emitwe, abasiraamu, ekigendererwa ekikulu kiri ekigendererwa eki azajar, okutiisa abasigadde n'okukuuma society eno nga ya mirembe, okutiisa abasigadde baleke kukola ono kyakoze, bamutemyeko omutwe olw'obwenzi. Tuba kubeera ng'embeera tugiina mu nsi ng'ababbi batemebwako emikono, ne bawangaala mu nsi ng'abantu babalabirako nti oyo muzeeyi awangadde olwaleero, bamutemako omukono ng'alina emyaka 25. Muzeeyi oyo yali mubbi, bamutemako olwaleero awangadde, Allah amuwangazza ali mu myaka 4. Abaana be bandikuze ne bamulabako ne bamubuuza, naye muzeeyi taata omukono gwo gwalagawa? Muzeeyi ono asobola otuuza abaana n'abaga nti nali mubbi. Ababbi bonna be tulina olwaleero senga baali balina ebyokulabirako,
ne bafuna okutiisibwa okufaanana okwo kw'amateeka aga sharia. Ababbi bandibadde beekomako ku bubbi bwabwe, abenzi bandibadde obwenzi tebukyalinga ebufaanana olwaleero senga abafumbo baali battibwa nga Allah waatulagira okubatta. Kuba ekyo tetubyekwekerera bya Allah yatonda abantu n'atonda eggulu n'ensi, bw'atyo bwe yalaba ensi bw'etyo bw'erina ottambula okugijjamu akabenje. Tuteeka akabenje ku muntu omu ne tutaasa ensi yonna, ensi neebeera ng'etambula bulungi. Newankubadde nga abantu abamu batunuulira onoomu akoseddwa, batunuulira onoomu ne kafamire ke akatono, ne beerabira nti emabega w'akabenje ke kaasitula kagenda kakosa amayumba agakwata mu 1000 n'omusobyo. Kubanga omubbi wagenda okubba atta, omubbi wagenda okubba amaliriza sse, bw'omutegeera akutta. Kati ate ye bamutemako butemi kakono, ne bamutemako n'akakono akalala, naye ate ye gy'alaga atta. Kati ani mulyaza amaanyi? Tewaliwo bulyaza amaanyi bwe munenya abanenya obusiraamu. Obusiraamu ddiini nkambwe ennyo, obusiraamu bukambwe ennyo, obusiraamu ddiini ya kitujju. Obusiraamu tebuli mu kitujju, wabula obusiraamu bwasetinga emisingi egiyimirizaawo amateeka g'obusiraamu. Wabula abasiraamu bano bwe banaabanga nabo bagakutte ne bagakolerako bulungi, ne beeyisa bulungi, ne babeera ba mirembe mu society zaabwe, n'abali abatali basiraamu bajja kwegomba eddiini eno babeere nga bagiyiga. Naye ekiremesezza abantu okwegomba eddiini eno ogirabamu akalungi, ffe nnyini abasiraamu tuli bazibu nnyo eri bannaffe, tuli bazibu nnyo gye tuwangaalira, tuli bazibu nnyo eri abatali basiraamu. Naye baali balina kulabira ku ffe. Allah nti waja'alnakum ummatan wasatan, Allah yatufuula ekibiina eky'omu makkati. Ekintu eky'omu makkati mmwe lwakuba temumanyi magezi gakirimu, ekintu eky'omu makkati kibeera kitunuuliddwa okuva ku nsonda zonna. Kati Allah yakwata obusiraamu, eddiini eno ey'obusiraamu. Saagala nnyo kwogera ku bantu kubanga abantu batukosa nnyo nga ffe abeefuula nti basiraamu naye nga bakola ebitali bya busiraamu, batukosa nnyo. Eddiini y'obusiraamu Allah gye yateeka mu makkati, buli yenna anaafuuka omusiraamu n'agiyingiramu n'akola eby'obusiraamu, yali agenda okufuuka ensibuko y'ensi eno yonna okwegomba eddiini eno. Abantu bandibadde bayingira obusiraamu, naye abasiraamu bye bakola biraga abantu bali nti eddiini yaffe mbi. Lwaki? Ate nabo tobanenya nnyo olw'ensonga eddiini eno si kintu kirabwako, wabula kintu ekyandibadde kirabwako nga kiri mwoyo akirimu. Naye ffe bannannyini kyo tuganja kirabika. Tuli bazibu, tuli babi, ku mizigo wetuwangalya ffe tusinga okuba abantu abazibu. Siraamu analeka engoye za neiba enkuba n'ezikuba n'ajjako ezize kuwaya, naye nga ye Fatima bamuyita na Hajati Fatima, Hajati fulani, najja nayanula engoye kuwaya, ezooli ne zifuna akabenje ze ne ziwona. Kabenje k'amaanyi, la dararan wala diraran. Mu kanyomero kaffe kenjagala okusembyayo nti ad-dararu la yuzalu bimithlihi, awo tugirabye. Yukhtaaru ahwanu ash-sharrayni, we tubeera nga tufunye ebizibu bibiri tulondako ekizibu ekisinga okubeera ekyawansi. Akanyomero akalala kali wansi w'ekyo, idha ta'aradat al-mafsadataani, senga omuntu afuna ebizibu bibiri. Kati wano nvudde ku kizibu ekinene n'ekitono, kati tuze ku personal level. Senga omuntu afuna ebizibu bibiri, idha ta'aradat al-mafsadataani, senga omuntu agwa mu mbeera nga erimu ebizibu bibiri naye nga tasobola kuva mu mbeera eyo illa birtikabi ahadihima oba sharrayini, oba nga alina okulondako ekibi kimu ayitewo agende mu mbeera ennungi. Yukhtaaru ahwanuhuma au akhafihima. Qaida yaffe egamba bweti, kanyomera akava wansi weno, idha ta'aradat al-mafsadataani, senga omuntu atomera ebizibu bibiri, ru'iya a'zamuhuma dararan, omuntu ono alina okusooka n'atunuulira ebizibu bino ebibiri byenfunye kiriwo ekisinga okubeera ekyakabenje. N'akola atya? Birtikabi akhafihima, yani dararan, n'alondako ekibi ekinaabeera ekitonotono ku ebyo ebibi ebibiri. Ekibi ekisooka oba ekifaananyi ekisooka ku muntu afunye ebizibu ebibiri, ali waggulu ku kalina, bamugambye tugenda kukuba essasi oba ngenda kukutemako omutwe, oli amusanze waggulu ku kalina eri waggulu eriko emyaliriro nga 5 oba 15.
namga ngenda kukutemako omutwe oba si kyekyo buuka weesuuleyo wansi ogwe wansi ku kolansi funa ekizimbe kyonna kyolaba mu kibuga ekiwanvu obulungi nga wansi wayitayo emmotoka oba tewayitayo mmotoka oli n'agamba nti ngenda kutta oba buuka ogweyo byombi bibi byakabenje weetaagako kimu obeewo okutta shuwaddiiru ngenda kukuba essasi shuwaddiiru masasi mwegali okutemako omutwe shuwaddiiru kubanga agenda okutemako omutwe ejjambi yagirina okubuuka okugwayo wansi yuhtamaru annajatu walhalaku maa okubuuka n'ova ku kalina okugwa wansi kisuubirwa ebintu bibiri kubanga tulabyeko abantu abava ku kalina ne bagwa ne bawona ne tulabako abantu abava ku kalina ne bagwa ne bafa kati yuhtaru akhaffihima dararan oyina kubuuka n'ova waggulu ku kalina n'ogwa oba ofudde n'ofa womenyekamenyeka n'omenyeka eyo kaida gye tubadde tusoma olunaku olwaleero nkulu nnyo tuzze twetoolola obunyomero obugirimu nga tulaga amateeka g'obusiraamu ge bayita ensonga z'essemasonga ez'obusiraamu ge mateeka ga sharia ze bayita kawaidu shar'iyya nga tugezaako okwawula abantu n'obusiraamu ebikolwa by'abantu bavunaanwako nga bo buli omu ekikolwa kyakolwa avunaanwa ng'omusiraamu wabula teri muntu avunaanwa nga busiraamu obusiraamu tebuvunaanwa kubanga bo bulikkiriya era buli yenna abadde afolowinga obusiraamu tebuyina kabenje konna kubanga n'ekitukakasa nti nno obusiraamu bwa mirembe lyerinnya lyennyini busiraamu al islam peace abasiraamu balagirwa okwetolera salaamu buli lunaku buli we basinkana enkya n'emirembe salaamu alaikum emirembe gibeere gy'oli kati omuntu oyo ayinza atya okubeera ow'akabenje ku lulimi lwe buli ssaawa abeera ayisako ekigambo salaamu alaikum assalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu buli we tuyimirira tweyagaliza mirembe tuyagaliza bannaffe emirembe naye ate mu bulamu bwaffe tuganye okuteekamu emirembe that is the problem tuganye okubeera ab'emirembe tulyoke tubeera abasiraamu abatuufu kamalirize ekigambo kino mu kaida yaffe y'olunaku olwaleero omusiraamu anaatuuka mu maaso ga Allah nga yali wa bulabe eri omwoyo gwe n'abantu tagenda kubeera mu bantu Allah bagenda kusaasira tuyina proof tuyina daliiru ku ekyo Allah ayina emphasis gye yakola kuziyitibwa empisa n'obukwata mpola nga ze nsibuko z'abantu okubeera nti bagenda kubeera nga bayingira ejjana hadisi emu gye tugenda okufundikira nayo mu kaida yaffe y'olunaku olwaleero Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama yabuuza basahaba b'olunaku lumu ti atadiruna manil mufurisu abange mumanyi gwe bayita omuntu omwavulunkupe ne bagamba nti ya rasulallah ekibuuzo ky'obuuziza ali mufurisu fiina omwavu muffe ayo atalina dirhamu talina kyakulya talina kyagula abantu balita ansi ez'enjawulo Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama gye yafundikira eri wansi mu hadithi yayogera ebintu ebinene omuntu byatayinza kulowoozaako tukenke mu mateeka g'obusiraamu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yagamba nti man alladhi ya'ti yawm al-qiyama omuntu gwe agenda okubeera omwavulunkupa talina kagenda kubeera nga yajja nako mu maaso ga Allah yava mu nsinga mwavu yo yagenda okujja waqad shatama hadha obusibwe bulabo bwedda betwogerako nga yavuma ayina gwe yavuma wa akala mala hadha nga ayina ne sente z'omuntu ze yali nga tazimuwadde nga yabba yamukolako obulyaza amaanyi obwonna bubenje nakuba gundi waqad daraba hadha nga ayina gwe yakuba obwo bwonna bubenje nabi wa Allah yogera mu hadithi eyo ensonga nga zonna zetololera ku mpisa na kutaasa bubenje oba n'abantu abalaga abakola obubenje ku bannaabwe yagamba nti fayu ukhadhu min hasanatihim hadithi gye yaggwera Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yagamba nti bagenda kukwata ebirungi byabwe fal'iyadu billah tebereza mweswala zobadde osala seruganda tebereza mwe ebisibo byonna byosiibye obadde ng'osoma Qur'ani mu kisiibo n'ebirala byobadde okola empisa n'obubenje bw'okola ku bantu bugenda kufuukira ekizibu bagenda kukwata ebirungi ebyo byonna babiteeke ku minzaani z'abali fayu ukhadhu webinaggwawo ebirungi byo byonna bewakolako obulyaza amaanyi bewakolako obubenje bewakosa bewakaabyanga amaziga mu nsi basiraamu mutereere amateeka ga Allah tuleke kukola bukozi mate gundi dini nga tumanyi dini misingi kwetudde bagenda kukwata ebirungi byo
babiwe bali abantu ebinaggwawo fayukhadhu min sayyi'atihim nabbi agamba bakwate ebibi byabali bye balinga bakola babikusuulire ku minzaani yo faturiha finnaari omusiraamu afondo gwe tubadde tuyita mu nsi omusiraamu omulungi ow'amaanyi abadde alabikako obubonero bw'obusiraamu bwonna eyali omubi ow'akabenje eri abantu nabbi sallallahu alayhi wasallam yamaliza agamba nti faturiha finnaari eyo eddaliiru yaffe empisa emirembe obukwatampola enneeyisa ennungi y'ensibuko y'ejjana esswala ebisiibo Qur'ani n'ebirala byonna bye tukola tebigenda kuba na makulu ku muntu yenna ali bulwa empisa ali bulwa okubeera ow'emirembe ali bulwa ekigambo amakulu g'ekigambo salaamu musilimu ekigambo ekyo kirina ma'nawiyatuha amakulu gaakyo zikawaidu zino lwali zetusomye okubeera nti omuntu ono wa mirembe yagenda n'okusibukako eddiini eno okubeera nti esansaanamu abo batajiri nga balaba mu butuufu obusiraamu bulungi omusiraamu akwata mpola omusiraamu ffe tugobye abantu mu busiraamu ffe fennyini faturiha finnaari Allah agenda kukwata omuddu oyo amukanyuge muliro jahannama fal'iyadu billah eswala ze nga bazigaba bamusuulidde ku minzaani ye amazambi gabali nolwekyo bane tukembateeka g'obusiraamu kubanga tuli basiraamu eddiini yaffe ey'obusiraamu ekijawula ku madiini amalala diini ya knowledge ffe buli we tutuula bwe tuli wansi mitwe gyaffe gina ekyeyongeramu tuteekamu amateeka tuteekamu ebinyusi tuteekamu okumanya eddiini endala abantu bayimba buyimbi kuzina na kusanyuka ffe okusanyuka okwaffe tusanyuka tutaasizza abantu okubeera nti bagwa mu kuzikirira ne tubeera nga tubalaga ebirungi tubabbira ku birungi by'eddiini yaabwe n'edduniya yaabwe n'olwekyo olwaleero akanyomero kaffe akokka mu mateeka aga shariya katambudde bwe katyo tubadde tugamba la dararan wala dirara tewali musiraamu yenna akkirizibwa kukosa munne wala diraran yadde okubeera nga akosa yadde okubeera nga akabenje senga kabakaze nga akongerayo saba Allah w'ekitiibwa abeere nga atukenkula mu mateeka aga shariya salamu allahi alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu fi amanillah wa antum bi khairi Distributors Limited yefeba distributor ba Brookside Fresh Dairy Kwentebe Road nga tukuwa amata amawangaaze nga gamala ennaku 9 bwaddu nga tegatereddwa mu fridge ate gwali n'abaana abasoma tukuleetedde flavored milk mu bika ebyenjawulo gamba nga strawberry, vanilla ne chocolate mu sayizi ez'enjawulo nga gano gawangala emyezi 6 ng'omwana awoomerwa buwoomera. Demba Distributors Limited era ffe tukutuusaako UHT milk mu meals 2.5 ne meals 5 era tulina fresh dairy yogurt mu flavors eza mixed berries n'emiyembe mu grams 10, 15, 2.5 ne 4.5 era ffe bebamu bakutuusaako Brookside fruit yogurt mu grams 10, 15, 2.5 ne 4.5 tulina fresh dairy butter wamu n'omuzigo mu size ez'enjawulo tusuubuza n'abaagala akamwakamo tubaaniriza. Demba Distributors tulina Jana Kombe opposite Kenjoy Supermarket ekajansi mu New Tax Park Entebbe mu Kitoro opposite Leisure Park era gwe yeetaaze tukola ne delivery. Essimu tuli ku note 7 note 2 7 4 26 oba note 7 note 9 58 2 note 8 kolagana naffe ku Demba Distributors tojja kwejjusa.